abaana bawala akusingira ddala abaana bawala waliwo gye bayita lifestyle oba engeri gye tweyisaamu nga tulowooza yakabi mu nsi oba mu bantu betuwangaala nabo. Abaana abawala ennaku zino banywa nnyo sigala mu ngeri ez'enjawulo. Ennaku zino ekyasinga okubaawo bakiyita shisha oba sisha. Sisha nkola ya kunywa sigala naye nga bamunywera mu busuwa nga bw'olaba amalwa we baganywa. Eyo enkola si ya wano. Enkola eyo eva nnyo Misiri, Buyindi, ensi ezo bwe zityo. Indonesia z'ensi bwe zityo ze zinywa sigala nga bw'olaba abantu wano omwenge bagunyweranga mu nsuwa. Era kubaako enseke nnyingi abantu ne banywa nga banywera mu nseke ze z'enjawulo naye nga ensuwa eri emu. Kati ne sisha bw'ali. Naye ekizibu kya sisha abakugu bagamba buli paafu omuntu gy'oteeka mu kamwa paafu kwe kusika nga bw'omuntu bw'asika sigala n'amuteeka mu kamwa nga oba tukitegedde ekya paafu buli lusika. Yes, buli lusika lwa sisha ebirungo ebirimu byenkanankana n'eminwe 200 ebya sigala. Kyovolaba ye atta mangu oba alwaza mangu kansa. Kati ekizibu kyayo oba ekya sigala bwe kikusanga ng'oli lubuto nga bw'onywa n'omwana bw'anywa kubanga omwana alya ku maama. Buli kyoteeka mu kamwa omwana kyafuna. Bwe bagamba omira obuweka oba omusaayi kubanga omwana aba yeetaaga omusaayi. Buli lwonywa omwenge ekibumba ky'omuntu ate eky'omukyala ali olubuto kiba kinafuko. Omubiri gwe gukola nnyo kubanga alina bali abantu babiri. So akolera abantu babiri kitegeeza n'ebyanywa aba yeetaaga amaanyi mangi okubikuba bijja mu system ye. Kati ekibumba ky'omuntu kiina capacity ya chupa emu buli lunaku okujjamu kye. Omwenge mubi tegulabanga mmere, kigulabanga butwa. Kati ekibumba kisobola kusengejja chupa emu buli lunaku ey'obutwa olw'ebirungo ebirimu. Kati abamu bamaama otuula ku crate olunaku kati gwe balamu weetaaga ennaku mmeka okujja omwenge ogwo mu musaayi gwo gubeere nga tegukosa mwanawo. Ogw'olunaku olumu ng'ate nkyoyongeramu omulala. Ogwo gwa lunaku lumu. Kyovola abagamba bw'oba onoofuna olubuto at least weewe emyezi 6 nga mu system yo temuli mwenge temuli sigala. Oyo mwana asubira okuba nga ajja fuluma 10 ku kinnaakyo nga talina buzibu bwonna. Naye abasinga abaana olw'ekisa kya Mukama asaasidde abaana baffe ne bajja nga balamu naye amanyi n'otegeera ate tozanyira mu kisa. Tofaanagana na muntu abadde tamanyi.